Right. Beyagale azikozesa eki bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this, yes, and this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. If it was not for this talent, that is why I'm like, for the fact that Ugandans have supported me ever since my career started, this is where the point I come through for them. Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Baagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown lino omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise abanene kati ate nze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. It's only happening on X. But when the person on ground doesn't know what is happening. So as an artist, this is where you come out and say, something is really happening in our, in our parliament, or even in so many other institutions of this, of this country. We need to stand up and and say no to this and say stop to corruption. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Gravity lwaki osirise? Misachi lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bwetyo. Nnyo ssebo weebale nnyo bali eddala Dr. Bitone weebale nnyo really bakutya ne bamusiba naye nga yakoze eki bamujjana mu nnyumba waka bamujjana mu nnyumba naye nga yakoze eki ate abantu mwe mu kweswaza wati temukiza twogera amazima awosa bunasiba ensi yonna temugenda siba nsi yonna ate mugenda kutta ensi yonna bangi bafudde kituufu tebatu bagenda kulekera ate omuleme muzibu nnyo n'abaana baffe bagenda byogerako. David Lutalo yasulanga wa Moses gwe tuyita Mozart ewa Bakuli mu studio ewa Bakuli nga David Lutalo yali pota David Lutalo yali pota bana abaweereza nga David ngalinga eyasokolwamu ebyenda. David uli muganda wange byakugamba bye bituufu nga David asola Mozart nga somusuli nga kwata ebigoyi nze nakwatanga sente nebukagero lye kikomando ne mwenko nga David omwenko mitalo nafukamira nakaba nokukaba oyo se munnaku pesa mu mbere kansirike niyavudde nayogera azawi mukama nkusaba akukume azawi yenyini yatugambye n'atugamba tulwane tubere balamu tukole ki yagambye mbadde nakantu basiba kisoboka bakwasiri kugundo wakalabeka kazawi nakalabyeko okay ojja kabatirako abantu bakawulire yagayo mulwane nnyo mubere balamu mulabe ku nsi eki endala nagana abasajja babbya abantu bakoze buli kimu bajja kutujjako buto bwaffe n'ekyo Katonda yakikola ki yakyesigaliza nga kyekituufu otherwise singa kyakisoboka abatugoberera abatuteekamu akasente abateekamu obudde ne musabwe nga kyemukola kyamaanyi njagala nange okubategeeza nti tuliwo okubaweereza era njagala bategeeza nti omulongo waswa
akyabagenda maaso okubanga abayambamu abalina obukusomooza okwenjawulo mukubire ku ssimu 075228 mugambe mulongo waswa ndi bubi yala kuntaasa n'ebintu ebintambuliramu byesategeera ajja kubanga akuyamba bangi basobodde okugendayo bano senja noonya mulimu gyagenda Bulaaya ebintu biganye olwengezako ewalemani n'olutweni n'ekisiraani ajja kubanga tujja okubanga tugukwasaganya essimu yange yeeyo 0702 onoba onkubiddeawo nja kuba nsobola okukwasaganya n'osobola okubanga oyogera butereevu nange ne tulaba oyagala vidiyo oyagala mwogezi owewaka obwaleeta bako oyagala katumwa oyagala juice oyagala ki byonna tujja kuba tubikwataganya era tubikwasaganya bulungi nnyo era obulamu busobola okubanga butambula bulungi nnyo nyini ddala kale n'olwaleero tugenda kunyumya ne musumba mmwe mukwano gwammwe omusumba Ssemakula Moses Waswa bwe tugenda okutambulira leero omwalabye ebyabadde mawulire abayimbi ba leero bino bya Dini Luba Wasava n'ebirala byonna tugenda kubanga tubitunuulira sigala gwe ngate tugoberere tufollowinge tusubscribingeko tucommentingeko ebintu byonna ebipya ffe tuba amusumba go tuli naye olunaku olwaleero sooka obuze ku bantu bo amasoma ne banja bannagenyi nyongera babuuzaako kubanga mutulaba amunyaga ge Ssematimba Moses tweyanza gye tweyanzeege mwena mwena abali e Bulaaya tubaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kutwagala bale munsonyiwe sikubatyoboola ndika kasoli kendyako mpolampola kusangiriza ng'okutta akasoli kompolampola it is okay wiki emabegako president Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti abayimbi ba Uganda nabavaako bwe nayogerako gye muli mwagamba mbavumye biki olw'ensimbi ze baabawa ne bagabana n'ebirala bwe bityo ate nga tebabakendereza oba ku misolo n'ebirala so omuyimbi Zawi Wasangs aveni waki Wasangs yavuddeyo n'abuuza bannanga abayimbi nga musirise ate nga mulina eddoboozi abayimbi omanyi system eno ey'okukyusa gavumenti waliwo ensi ezimu nga bannakatemba n'abayimbi bakoze kyamaanyi bugenda mu South Africa mu bisale bya apartheid oyo Lucky Dube yayimba nnyo ennyimba ezaali zigoba obusasuze different color one people different color kati ebyo byonna abayimbi bazinga bakozesebwa mu mbeerera okukyusa obukulembeze wano mu Uganda waliwo abadde bakikola King Saha kikozeeko Maulana Katumula ba Rain yakikola n'abalala abatonotono naye waliwo abaaganira ddala abamu bo basalawo ne basayidinga n'oludda olunyigiriza so walabya Zawi yabayize nakola n'ompostinga asooke neebaze abayimbi mwena nibala nnyo aba bezinze bosezi zammwe eri abantu abanyigirizibwa batugeze tugaane muganda wange abantu banyigirizibwa tunyigirizibwa oge mazima gwokimanyi nti osanga omuntu nga olunaku olulamba nalya ekintu kimu alidde chapateegi amazima byekugamba ge mazima kituufu nalya chapateegi nosanga omuntu ng'alina famire nga balina abaana 5 bali mu kalumu akaki ne balya akawunga aka muwogo ne basikayo otunyanyanyanya ne balya ne bakola ki ko kimanyi nti essaawa zino olwaleero mu famire nnyingi nnyo ng'abaana tebasoma bangi bayitire naye nga edda okimanyi kikyabeerangawo ng'abaana bwe batebasoma mu community ng'omwana batasomye nga bajja ne bakwata abazadde lwaki abaana tebasoma bakyakifaako n'okuli obuli abagombola kiifu baayitangamu balabe lwaki abaana bo tebaleka bulungi naye guno omulembe mufu munanga abantu abavayo ne bajja ne boogera sigamba nti wakiki nawe wakiraba abayimbi bonna boolaba baze nga bavaayo baabonaabona bayise mu situation etali nungi ogemazi bakubona abapretendinga bakubona abayimbi beefuna nti bo bali bulungi naye nga sigenda mukama ansonyiwe twagenda okuziika AK47 gye twagenda okuziika AK47 emitiana ewaba Jose Chameleon mukyalo nga kayumba kayibwe katyo naye nga kijja gye babakola ki gye babaziika netulaba tugenda kuziika hamu frey mukulu wani wa Chameleon wabadde wali watya naliyo nze kenyini naye nga be bayimbi betulaba ne tubawa ekitiibwa n'okuba ne beefuna nti bali bulungi so kati bano abantu bo tebavaayo ne boogera
munange togamba nti mune bawala na gavumenti nabo balaba embeera ekyokubiri kino kankibagamba olwaliro era kaneebaze ku bayimbi bano wammanga Asawe weebale nnyo weebale nnyo mukama akuwa omukisa neebaze gwe bayita King Saha yesu baasi ne bateeka omwogera yadde ayogera mukyala we muwala wa wasale kankibagambeko kimba osobola okwasa omukyala nga va mu famire y'amaanyi n'omusajja agamba nti okubeera n'omulangira kikola ki tekikufuula mulangira ng'okubeera n'ow'omulangira kikufuula mulangira King Saha azaabonabona abadde muvubi nze King Saha mutabani wange bangamba mbu kifu abadde muvubi eyo bawo ate bakugamba nze mbyogamba nnimba King Saha jansibe obulamu abumanyi obw'okunyanja ekigungu abadde ku kigungu ab'ekigungu basobola okwogera abadde kigungu okumala ebbanga nga muvubi amanyi obulamu Azawi gwe mulamu Songs Avenue ali mu gundi rebe y'amaanyi tolooza nti ajja buzimu rebe eyo bangamba yali wano ng'atunda caayi wulira yali nga nankulabye nze manyi Azawi nalabanga Azawi ng'ajja n'ayimba mu zino gigs zino eza live band mbuuza abalive bandi bava wa sente meka be banajja n'okujja nga tebamadde ekikubiro mu 15 ezimuzaayo nga 15 agenda ateweezako azirinyeko booda tannalya ng'alina ku 15 alina okulyako kyali ekya 12 ate atambula ajja n'akakubawo Azawi nava nagenda kwa omusajja wa Mwitaani mwera bidono balina bino ebyamazina amaganda Azawi yali muzinyi w'amaganda gundi bamwita Kaddu yalinga wa Kaddu Azawi nga Songs Avenue n'abaana muleeta Azawi yalinga wa Kaddu Margaret wali waggulu Kaddu oyo koza Azawi asisetegereka mu covid product ya covid yes nze namanyi Azawi yali dancer yesinga n'okuyimba ayimba ninga n'avaawo kati Azawi asobola okuzina amazina gosobola nakutegeera so Azawi okuvayo nayogera muliza waki njogedde ebigambo emu mukama wange ensonyiwa nze nkulaga abantu bwe batyo abaze nga boogera ebigambo bye boogera Azawi abonyeebonye ate ekyokulo avudde mu kubona era mwebaza nti abayimbi abasinga n'abantu abalala abasinga bw'avaayo n'abeera waggulu yeerabira nti waliwo abalala beyalekawo wansi nga bakola ki nga basituka nga bakaaba nga babonaabona David Otaro yavuddeyo n'amuvuma musiru yabadde baku Galaxy musiru nabirabye ninga David avuma Azawi nze kanyiwe njoga ekigambo kino nga David nze kanyi yasulanga wa Muzaati mu studio wuliza nze sibyambu yagambye yabiyimbadde ebyembeera wulira David Lutalo yasulanga wa Moses gwe tuyita Muzaati ewa Bakuli mu studio ewa Bakuli nga David Lutalo yali poota David Lutalo yali poota bana abaweereza nga David ngalinga eyasokolwamu ebyenda David wulya muganda wange byakugamba bye bituufu nga David asola wa Muzaati nga somusulu nga akwata ebigoyi nze nakwatanga sente ne bukagera oli ekikomando ne mwenkobe nga David omwe 15 n'afukamira n'akaaba n'okukaaba oyo nga nkyalina omukyalo oli omutegede w'ekyengere oli omuyimba gospel omutegede baalinga batiga nga w'ekyengere oyo golaba oyo w'ekyengera nga ate nze namufuula omunene nga David akaaba David n'amala n'afuna Mama Scott omulaba omukazi gwe yamala neyeefuulira Mama Scott gwe bayita Sharon nga yalina ku ssente yakolanga ku National Theatre nakati ndooza wakyalinawo gundi ye nga David golaba nga Sharon yayamba David sebo taata yenkugamba ge mazima njaga mugenda mulabeko nnyimba za David yayimba nga yina alinga oluba olubbi ng'aliko omusokolemu ebyenda David tayina moral authority okwogera ku muntu ali obubi because yali bubi David manyi bazadde beruweero nali ngensekewa eruweero nga bali bubi nga balina obuyumba bwa busiisira byekugamba ge mazima so yalabe uliza wakinjogedde ekigambo ekyo mukama wange David ate alina kwogera bigambo we bityo David
namulabye nga aseka nga bw'okyogedde sorry yagambye n'agamba nti n'agamba abasiru yagambye basiru mbuye yabiyimba dda munabiyimba dda okubya yawula okuyimba n'okubikola Bobete yabiyimba yabiyimba akalute Bobete bamala biyimba yakola atya gambire ku Jennifer tiyabiyimba bwe yamala biyimba n'akola atya n'abikola King Saha ayimba nobikola King Saha yamala abiyimbye amaze n'abikola ki nobikola abikola okwogera that's what olwaliro ne shows bazikwata ne bazikola ki ne baziremesa Raini abiyimba n'abikola n'abizannya n'abava nkubizannya n'abikolera ddala so David tutumuli alina alowooza w'amaanyi nti tasobola kuku atya mukozi mu anti obuzibu bwe tulina abaavu nange mwendi obuzibu bwe tulina abaavu bwe tugaggawo tetufuna ku kasente mulabira embeera embi gye mwalimu olabyeko omuntu nga mwavu ku kyalo bwe yali mwavu nnyo ate nga mubi nnyo bw'afuna sente n'atukisa ne byaba osanga neyeegana ne maama we si maama wange olwo balebeeko neyeegana maama we nagamba nkazi kadi bwe kati kampe kadi bwe kati oyo si maama wange tobalabangako yebali ne David Lutalo David okwogera ku azawi nze nabikola muli basiru yavumye n'ovuma emabega kawo yaliko musaga bwete alina n'ekivulu kyeyayimiriza yes nakati ali mukireeta tekigenda kubeerawo yakiyimiriza olwa pressure gyeyafuna era yamala kweyogeza ebyo yagamba ye tajja kuyingira byabufuzi simanyi ebyobufuzi bikoze bitya nze David gwenjogerera simuga nti muyinako egundi yeyanyimbireko okwanjula kwange n'omukyalo oli omutegedde wekyengera yali omuyimbi wange omuyimbi kugundi kukwanjula kwange bwe nali nkola okwanjula bwe mannimba manyi David okuva Kagere so mu mbeera eyo njagala abantu mwe n'abatulaba olwaleero mutegeere Katonda bwakuyimusa teweerabira bantu teweerabira gy'ovudde era kino simba wa muganda wange Katonda manya akuyimusiza ate manya kyakuyimusa nze nkima olwaleero okuddamu nenkulaba ng'otaliko okuyisaamu abantu amaaso gy'ovudde sigenda kolagana naawe kuba Katonda akyayambe nti okolagana n'abantu so ekigambo kino David Lutalo kiyakoze ne Azawi kiyakoze ani mutuufu mu mbeera mwe tuli kati omutuufu y'Azawi byayogedde byadde bikyamu yagambye bano abantu nti ye singa kyali kisoboka ne batulunamu obuto bwe tukola ki bandibulidde ne babutwala naye nagamba tete kyasooka kuba Katonda ekyo yakikola ki yakyesigaliza naye adalimba Azawi era Azawi nkwagala nnyo Azawi webale kuba nakulabe mupositinze Azawi namupositinze nekola buli kimu kyonna namupositinze ate kyamupositinga nnyo yagambye naye nga yalimbye abantu bali mu gwe walabye abantu bebasenze bamaze emyaka nnaku ttaka kituufu gwe manyi abantu bebabba ku mataka ngaokiba nti olwaleero mu Uganda omuntu atya okugula ettaka ate abamanya gera digula enkya bamukole ki waliwo neyagambye nti mu Uganda tewali nsonga lwaki tukola teriiwo nti okola n'ozimbawo kyotaddewo ne baje ne bakiseera okiba nti olwaleero otenda okuweerera omwana anti omwana omuweerera n'amaliza okusoma nga namuza okusoma n'asiika capati naye ngaokutta sente n'ozoona oweerera mwana n'amaliza nga ageze okusiika capati wali Azawi yayogedde byadde bikyamuwa Azawi weebale nnyo Mukama akuwa omukisa era nsaba Mukama akukuume weebale nnyo ate tebakutiisatiisa era ffe batutiisatiisa dda ffe tutya bwe tufa nga tufa kubanga after all tetugenda kuba ku nsi kuno tetugenda kubeerako bbanga lyonna no Azawi weebale nnyo Rain nkwebaza taata weebale nnyo nina omusajja gwenjaga okwebaza Dr. Bitone weebale nnyo ssebo weebale nnyo bali eddala Dr. Bitone weebale nnyo Rain bakutya Rain ne bamusiba naye nga yakoze eki bamujjana mu nnyumba namujjana mu nnyumba naye nga yakoze eki ate abantu mwe mukweswaza wati temukiza twogera amazima olosa bunasiba ensi yonna temugenda siba nsi yonna ate mugenda kutta ensi yonna bangi bafudde kituufu bagenda kulekera ate omulembe muzibu nnyo n'abaana baffe bagenda byogerako olabye ne muwala wa Kashumba byayogedde omulembe gumanyi nnyo olaba muwala wa Kashumba
gashomoge tutayagala byakole byekisiru ne muwala we twamulabye ono atera tweyambulira neno yayogere ku binimu amagezi hoshegana muganda wange. So abayimbi bano eno okubanga balinga abeekutulamu tebaayagala muyimbi munaawe kuyingira byabufuzi story ki bafunamu akasajja okyogedde bulungi kasajja kazo teyayimba simanyi gundi volongoto system volongoto teyabiyimba naye okugamba asalira ddala nti ajje yegatte ku sitwago tebasobola anti sente babakwata ne bawa sente kazo tamanyi kituufu ozaala kimanyi akimanyi otakimanyi ti abantu babonaabona kezo yabonaabona yalinga ku street nga lyekasasiro kenzo bwemba nimba yalinga lubaga wali jakwata ng'atambula mpaka kugenda ewa Bobi Wine. Bobi Wine teyamba ku kenzo emirundi mingi nnyo nga sigumu nga seebiri. So tebaagala kulaga oba bati ebivulu byabwe okusazibwamu nga bebakola ebya Bobi Wine mulyo era kyobola tulaba abantu nga bavuddeyo azawe nkuwa ekitiibwa kubanga esooka li mu lebe gundi ey'amagye bayita Swangs tegenda mugoba temugobe ku lwekyo bwemugobe mutulekere andi kati kyobola tumuwa ekitiibwa mbuuza lwaki yaditidde kubanga yateganaka nti omanyi Lebanon gye ndimu yaki y'amaanyi kwe yategesa ayiri na mubiru Swangs y'amaanyi kituufu yandibadde agamba nze asawi wange mpise mu nnaku mpise mu mbeere kansirike naye yavuddeyo n'ayogera azawi mukama nkusaba akukuume azawi yenyini yatugambye n'atugamba tulwane tubeere balamu tukole ki yagambye mbadde nakantu bwesiba kisoboka okwasiri kugundo wakalabeka kazawi nakalabyeko okay ojja kabatirako abantu bakawulire yagambye mulwane ennyo mubeere balamu mulabe ku nsi eki endala nagana abasajja babbya abantu bakoze buli kimu bajja kutujjako buto bwaffe nekyo Katonda ekikola ki ekyesigaliza nga kyekituufu otherwise singa kyakisoboka singa abasajja abo banditugyeko obuto nze semantimba obuto bwange ne babunzijjako ngenda okubaza bati ng'aninga Museveni ng'alinga nze nkwekizambu ku ngeri gye baagalamu ensi eno yes naye Katonda nekyeyesigaliza ne munabba eggwanga ne munakola mutya ne munakola batya mugenda kaddiwa ate mufe eyo nga tuvuddeyo mbadde ndaba olwakatambi kendabye kono omusajja munamawulire Sir Simon Muyanga Lutaaya abadde agamba ku Dindu bawasaava ne banne agamba nti mugamba nti Ssenyonyi yalya biliyoni n'abana miliyoni 7 mukimanyi bulungi nnyo amateeka weegali agakwatagana ku buli bw'enguzi mumanyi bulungi nnyo ne mu tteeka lye bayita Whistleblowers Act bw'ogenda n'owaabira omuli w'enguzi nekikakasibwa nti kituufu sente yazirya bakuwaako 10% eyezo sente kasi gavumenti ezinunula n'ezimuggyako lwaki ebintu bya Ssenyonyi mubyogerako bogezi ku TikTok ku YouTube temugenda ne waayigigi ne mumuwaabira mukama wange njagala nkugamba ekigambo kino okimanyi nti olwaliro abali b'enguzi kankubuza kansooke njogere kino abaana baze ne beekalakaza mu ddembe tebakubye muntu ne bajja nga balaga obutebumativu eri paliamenti neri Anita Amongo yamongo no sinayeka n'abalala nonde bebaasiba n'abalala mbuza ekibuuzo webaze tebabakute okwekalakaasa okwo kutali nga tebakubye ebintu by'abantu kuba kubi kukkirizibwa ne mu mateeka agensi etambulira ku mateeka naddala mu nsi etambulira ku mateeka okitegeera ekirala lwaki ate kati nga nkugjeeyo awo okimanyi nti abali b'enguzi olwaleero Pulezidenti Museveni yabawagira mbuza atya bangi nnyo bavuddeyo nga baboogera Pulezidenti kiri ku likodi
najja n'agamba nti abantu bange kino nakino ngajanga abalaga nti abawagira kasasa nti bazitwala bweru yes omu yali ku kituuti bano bwe baasiba n'agamba temufaayo ti omuntu wammwe sente azibba n'azireeta ne mukole ki mulya mwenna kasaalya nammwe imagine ku katuuti nga namawuli gonna gamukutte nga tatidde namu nga kitegeeza obuli bw'enguzi mu Uganda it's okay kubanga ne President Museveni yennyini aza akikola ng'ataga nti abawagira kiri ku likodi tusobola okugyawo butambi nga Museveni ayogera kiri ku likodi siwaayiriza kiri kuki ku likodi abamu ne bateekawo zi sanctions President yajja n'abaako engeri gy'ayogera nedda sirimba biri ku likodi tusobola okugyayo obutambi ne tubugyayo bonna nti olwaleero omuli w'enguzi bajja ne bamuwolereza nga ta muntu amuwolereza be bamu ku bali mu gavumenti ba officials ab'amaanyi kituufu nti bano abaana abazenga beekalakaasa twende tusuubira abantu era kyovulaza olwaliro ba MPs bonabona bentunulira ate nga bigundi bisosonkole be badde beegatta ku baana bano kubanga tebakubye bantu bajja bakuta ebipande tebagenze nti basasamaze bazebuzi bagamba kimala kikola ki kimala musajja oyo yakakanye eddiini yakakanye ludde omuwuliza kati yakakanye kubanga ensi yonna yakitegedde ebyagala bya kisiru bamusaba obujabuzi abulaba talina bujulizi ate buli luddawa oyo omusajja ngabe yasembayo obujuzi twamulaba gali ku kitebe kya Nuupu ng'aleeta obubizi ngali ku ssimu baleeta obubizi kati eddiina kyalina kyayogera takyagibako kibayita amusema gita adith takyasobola ayogera ki bamagana ti obujulizi talina nedda singa Ssenyonyi yabba Mpuuga bwe yakola bye yakola wamulaba Mpuuga n'aba Eriamu ne bamukuba na buli muntu yenna n'abannaddiini ne bakola ki ne bamukuba Ssenyonyi walabeka bamukuba era bamukuba be bano babuloga ngamba wa Eriamu alimu amagezi yakubye ku Ssenyonyi kuba bamanyi bigattirire toli bujulizi tebuliwo yabaga mu mpa obujulizi yowe nekire eyazimu wave yayogere kale waba bujulizi webuli kale kyose yazibwa tumukwate andi yakyasinza okuba mubi nazigaba mu oyo gwe twagala n'okumanya okwata otya sente za gavumenti nozigabangula otyo tuwunzikire wano olwaleero puroguramu ya leero munzikirize tugiwunzikire wano sibula abantu bo basebo ne banyabo kamasebule bale musonyi de kasoli kange mpolampola musajja wange asaze ni kasoli tekalina buzibu abe diaspora za mukalabi akasoli kafe munajja nja kwanga mukalya naye nga mwebala nnyo kubanga mutuwa obudde tweyanzege okubaga mu subscribinga mutulayikinga ne mucommentinga and it's okay kiddamu oli waddembo commentinga kyoyagala because bino ebitukola mulimu abamu nga temubyagala ne babikola kidde oyagala and it's okay tekiri mu sitaani so tweyanzege enamba yesimu genda kuba nga mugirabaawo eya muganda wange mujja kuba wabaawo gundi yonayona bane mujja ekirala mujje mutusapootinge mulange ku gundi yaffe mujje mulange enamba yesimu kweri eya muganda wange kweri ku gundi ku app oba ku channel mukubira essimu tetuseera kasete kwolese nga tulanga kyona kyagala okulanga tweyanze kale naawe oyinamu akadde kawungeezebwe katyo oba oyina mukolo oba oyina ki njala okuzigira akafo kali kamu kokka bakayita High Life Gardens kasangibwawo bitundu bya ndejje seweruwero ndejje wa wano ku Ntebe Road okyamira Zana ndowooza Zana namasuba ekidda wa mirundi ebiri High Life osobola okukyamira wano namasuba nyine kidda mu kikajjo oba osobola okukyamira wali ku batabata nojja newogamba gati kwa High Life kumpi ne actually nga wakayisa
Ekereziya olokereziya Yeah, kereziya eri awo. empye nnene Yes. n'enkadde kadde. Yes. So akafo kali awaggulu kati Ate kamanyikiddwa. kati gw'olina mukolo onoonya wakukyaliza bantu bo reception olina meeting za kwanjula olina meeting y'abakyali bo mutuddemu awo akawungeezi Birthday party. birthday parties obubagabaga obwo graduation wonna ojja kugendawo omusawo kitiibwa ajja kubaawo akuwe services azikulage kubanga nnungi nnyo parking weeri ya mulembe security weeri abaana be bali abasobola okulabira obulungi bataddewo n'ebisenge by'okusulamu eri abo abajja okwagala okusulawo atugeze obadde olina gy'otambulira olina gy'ogenda noga akansule wano so awo nawo obufo ojja kubanga obufuna we buli awo bayitawo ku High Life Garden n'ekyokunywa weekiri n'ebyokulya byonna biteekeddwa bulungi nnyo ojja kubanga ate osanyuka security eri gulugulu abasobodde ogendawo ne bafuna services bangi era basanyufu nnyo kale naawe nkuzigirira awantu awo kwali gwe muntu wazzana ndejje n'abantu bafe abali e Bulaaya namwe aba Bulaaya obuzze muno ng'onoonya woyinza